Balamusiza nnyo bassebo ne bannya banda bano ku Dream TV. Mwebale kubeerako omusibye mutya bassebo ne bannyabo. Mwebale kuwuliriza enjiri ey'amazima ate mwebale kugyagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'olwaleero nate era tugenda mu kigambo kyaffe eky'olwaleero ng'amannya mpitibwa omusumba Lucy Mubiro okuva Glorious Church of Christ, esumba Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prostituuka. Haleluya. Esangibwa munnamwayi eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata nkwebaza olunaku lwaleero kubanga olunaku olulungi, omwoyo omutukuvu oli wamu nange era oli mu kifo kino Mukama. Tukwagala tukusinza omwoyo omutukuvu kabaka wa bakabaka. Kwebaza olw'ekigambo kye ngenda okubulira olunaku lwaleero Mukama. Leka kikwate ku mitima gyaffe kitukyuse tusobole okutegeera amazima agali mu Kristo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amiina. Haleluya. Tugenda mu maaso n'ekigambo kyaffe ekyenjiri ey'amazima. Mukwano gwe tulekanga era bannanga babeerako Mukama abampiira omukisa sinza butabeebaza abankubira ku masimu. Mwebale nnyo kuwuliriza enjiri y'amazima Mukama abanjagalire. Omukisa ngulabye mu linnya erya Mukama waffe Yesu okuyita mu mmwe. Haleluya. Kakati mukwano gwange tandika okwezuula omanye amazima nti tokyali wansi, tokyali wa mu nsi muno. Oyina okwezuula mu linnya lya Mukama waffe otegeere nti bwe tumala okulokoka tukyusibwa ne tuba nga tukyafugibwa nsi tuba tufugira wamu ne Kristo. Haleluya. Ekyo kyamutwala ku musaalaba tusobole okuwangulira wamu tufugira wamu naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyo kye kitunyweza mu Kristo naye tukifuna tutya? Okuyita mu kukkiriza. Kama ffe bazibe okuyita mu kukkiriza. Mulokole bw'otoositule kukkiriza ne weerabanga gwaliwo wekka tojja kuwangula nsi. Ensi ejja kuwangula mu bintu bingi era abantu abasinga bawanguliddwa. Aye tuwangulibwa tukyali balamu paka lw'ogivaamu. Naye olwaleero mukwano gwange nga mbulya ebigambo bino situla okukkiriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu otegere tukyali wa mu nsi muno. Omuntu bwe tumala okulokoka ne tukyusibwa ne tuba nga twakkiriza ne tufugiramu ne tuwanguliramu ne Kristo tukola bintu by'abantu bano aba bulijjo ebyaffe biba byanjawulo kubanga ffe tuba tuli ne Kristo tukola ebintu ebigulumiza Katonda. Ne bwe banjogera oyogera enjogera egulumiza Katonda n'ebintu by'okolebwako kabiina mikono kubanga tobikola wekka tobikola wamu ne Kristo. Haleluya. Kaleka tubikuleko mu kitabo kyaffe ekyabaluumi. Mukwano gwange bw'ototegeere mazima gali mu Kristo n'oyagalanga kusabirako busabizi n'oyagalanga ogende bakulagule n'otamanya nti gwe wakkiriza ali mu ggwe afugira mu ggwe. Abantu abasinga kye kibalemesezza obulokole ne tutamanya nti twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda n'atuwa ekisa ekyenjawulo ekitali kya bulijjo n'abeera mu ffe. Haleluya. Ate si ku balokole bokka, ensi yonna. Kati gwe omulokole ekikwawula kutegeera mazima. Bw'omanya amazima nti Yesu yafa ku lulwo n'akomererwa ku lulwo, amazima ago n'ogeetwalira n'omanya nti yalina ofugira mu bulamu obwo, yalina obbulabirira, yalina obbukontrolinga, yalina byonna, ojja kuba owangudde ensi. Bayibuli etugamba bw'olimanya amazima gali kufuula ow'eddembe. Tuli mu Baluumi essula ya 6. Agambye nti kale tunayogera tutya? Tunyiikirenga okukola ekibi, ekisa kyeyongerenga. Haleluya. Kubanga ali abeegomba ab'ensi n'ogamba kale nze nalokoka kino sinnakikola nakino. Kale laba oli mukwano gwange oyagala kweyongera kukola kibi. Oyo tomwegomba talina kirungi. Haleluya. Ekirungi ye gw'okirina ne tonneezuula. Olwokubiri n'agamba kitalo abaafa ku kibi tunaabeeranga tutya ate abalamu mu kyo nate. Haleluya. N'agamba oba tetumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa okuyingira mu kufa kwe? Kabuuzo ako. Abantu abasinga bw'omumanya nti nalokoka era nabatizibwa olowooza nti byakomaawo. Mukwano gwange ekyo kintu kikulu nnyo. Kibikkulibwa ffe abakkiriza Yesu. Kintu kya muwendo nnyo. Kubanga n'obeera ng'oli awo oli Nalubega omukadde yafa. Abantu nga balaba Nalubega ekitonde ekijja omupya. Balaba Nakkazi yafa. Ssemakulu omukadde yafa. Balaba mupya.
omupya bw'aba yazuukidde mu ggwe nga twazuukiramu ne Kristo mba biri ebikadde byafa ne biziikibwa byagenda n'oli omukadde gwe oli mupya eyali ayenda yafa eyali abba yafa eyali akola ebikolo birasamira mu masabo eri yafa gwe wazuukiramu ne Kristo oli kitonde kijja n'ofuuka mwana wa Katonda okola bya bwa Katonda ebigambo ebikuvamu bya bwa Katonda tokyagenda mu ssabo ogenda mu kisabo tokyagenda mu ssabo ogenda mu kyaki ogenda mu bifo bisinzibwamu eyo gye bakulabira oli yali bwe balabira eri Masaka eri mu masabo oyafa ogwo ayita Yesu gwe wazuukira wamu naye ne Yesu mu kuyita mu kubatizibwa kuli ebiri byonna ebifiira wamu n'ozuukiramu ne Kristo Yesu yali mu ggwe yafugira mu ggwe tokyafugiramu girijoni kanjogere bwe ntyo manye omuzimu ogumu naye bwe guba ekitole si gye muyita lubaale ye region tokyalimu bya region byakuloota bafu era naloose banteeka mu bunnya era naloose okyabiroota ebyo lwakuba tunakiza nti Yesu ali mu ggwe kitalunnya ab'emikwano abantu tutegeere Kristo kyova olaba nti mbuulira enjiri y'amazima bw'onootegeera amazima ye Kristo nti ali mu ggwe mulokwe tojja kuddayo kukaaba nakutawaanya abantu n'omusumba wanaawummulako anaawummulako gwaba ali mu wiiki eno wali mu counseling wiiki eddako mu counseling ensonyi zikwatamu n'olumba omusumba omulala bw'ovako ono n'olumba ono mu kyaki sisita nsabiraako sisita nkolabwe abalungi Yesu omulina netonezuula ozuukiza ebyafa oli yafa eyayumbanga ennyo eyavumanga abantu atavanga mu birabo yafa n'ozuukiramu ne Yesu abantu baagala kulaba Yesu wo haleluya nga toli kukabuuza akabuuza kati naye yalokokera ddala njagala akabuuza ako kakuveeko abantu bagambe oyo temuyita oyo yalokoka waliyo ki enkikoze ebika oyo temuyita ng'ensi yonna ekumanyi ate batemanyi ggwe ebeemanyi Yesu ali mu ggwe haleluya ebeemanyi Yesu ali mu ggwe haleluya n'agamba twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe ne tubbulukira wamu ne tuwangulira wamu tetukyali bansi eno ffe tuli ba mu ggulu ne bw'otambula ogamba nze sikyali wa mu nsi muno nze ndi wa mu ggulu bwe yogera oba bakusekere naye Katonda aba amanyi ky'otegeeza kubanga tetukyakola byansi ebyensi bye bibi buli kintu ekyensi ekitali kya bwa Katonda kyekyensi haleluya n'agamba kyetwava katugende kulwokuna n'agamba kyetwava tuziikibwa awamu naye okuyita mu kubatizibwa okuyingira mu kufa kwe nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya kitaawe bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja bassebo twafuna obulamu obujja gwe onoobweyagaliramu ddi buli kimu kyonna naloose kino ebirooto si bibi birungi nnyo bw'oba aloose omufu Katonda kyakulaga nti naawe okyali mufu tonazuukira kkiriza ozuukire bwaozuukiramu ne Yesu tetulina kwogera n'abafu tulina kwogera n'abalamu tulina kwogera n'abamalayika tulina kwogera na Katonda ab'emikwano kinnuma singa onotegeera ebigambo bino kino gwe olina okusitula okukkiriza oluloota mufu ekyo n'otya ate sitaani buli oyingizawo okutya agamba oyo twamumala haleluya mukwano situla okukkiriza mulimu ebijja okusoomooza naye byonna ositula kukkiriza n'ogamba sitaani tojja kumpangula nze nakkiriza nabatizibwamu ne Kristo twawangulira wamu naye gw'oli wansi wa bigere byange manya gye emizimu gyonna egikulumba Yesu yagiwangula dda ku musalaba giri wansi wa bigere byo gwe olina okusitula okuyita mu byawandiikibwa kyovola nti sitaani yakyakutawaanya kubanga buli okusabirwako si kye solution bangi bajja kukusabira
naye ng'ate bigaanyi. Olina abaana ogenda okula, onoositulanga abaana buli kaseera tuva mu gundi tetuva wano tetuva wali. Gwe nyini gwe musumba wa waka, gwe musumba w'abaana abo, olina okusitula okukkiriza okwatirenga ku baana abo basabire, obagobemu egyo emyoyo emibi, obayigirize Kristo. Nabo balimo okuvuma abantu ku kyalo. Omwana bw'omuyingizaamu Yesu aba tajja kuvuma abantu ku kyalo. Omwana bw'omuyingizaamu Yesu aba tajja kubba miyembe gy'abantu. Naye gwe omuzadde abaana bo tonna bayingizaamu Yesu. Batabalira wamu nabali ab'embyalo ne bagenda eno ne bavuma abantu ne babba emiyembe gy'abantu kubanga nawe omuzadde ebintu bikyakulemye naye ate walokoka. Haleluya. Ffenna tusobola okugoba omuzimu okuyita mu kukkiriza. Bayibuli egamba nti awatali kukkiriza tewali ky'oyinza kukola. Ebiseera by'omala ku TV, ebiseera by'omala ku kino bimalireko mu kusoma Bayibuli. Ebiseera by'omala okunyumya n'ebiboozibozi ebyo. Bakyala bangi mwalukuka eyo, muli bafumbo, enjawulo tennajja wawaka, omusajja buli kaseera akujujo byakugamba kino akugamba kiri. Gw'olina okufuga awaka, oli mufuzi, Yesu omufuzi atuddemu ggwe. Si kufuga kuli okubi. Okudda ku mwami ono omujooga nedda. Okufuga okwoba Katonda. N'omugamba nti omwami abasajja abamu bajja kulokoka. Abamu bajja kukakkana. Kubanga okulokola si kwaffe. Kati waliwo benjogerako ne bansongamu. Naye ate munnange teyalokoka naye yafa akyusibwa. Nga omukambwe takyali mukambwe kuba waliwo abandaba kati. Tivene abantu bangi nnyo abandaba. Ddala ab'ekirombe eyo mu butuufu Mukama abampeera omukisa. Haleluya. Naye yakyuka era abantu bagamba yamuloga. Naye ffe tetuloga. Naye Katonda asobola okukyusa omuntu. Abadde omukambwe n'akyuka. Tasootegera nti ali mu nsi asobola okukyusa gundi, asobola okukyusa gundi, asobola okukyusa ekyalo. Kubanga tali wala. Sono dda abakyandoga amugambe nti nze sirogwa. Sitaani sirogwa. Mwamalugo temujja kumpangula. Kyawandiikibwa. Teriddugira obulamu bwaffe. Tokiyimbako buyimbi. Kikola ng'ogattako n'ebirala. Sirogwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kubanga Yesu atudde mu nze talogwa. Era ayampa obuyinza. Amalugo gonna ngalinnyako. Muli wansi wa bigere byange. Temujja kumpangula. Kubanga nze ndi mwana wa Katonda. Nakkirizibwa. Ndi kabona we. Abalungi na bigambo. Na kigambo kya Katonda. So si kwogera bwogezi. Oli kabona wa Mukama. Tokwatibwako. Naye okyatawanya omusumba. Okyatawanya bannange. Obugurupu mujje tusabe. Mujje bwe bwennyini bw'onooba tokyuse. Kukkiriza Yesu kubeera mu ggwe. Yesu abeera mu bantu batukuvu. Yesu abeera mu bantu abasonyiwa. Yesu abeera mu bantu abakyusibwa. Abalina okwagala. Abalina okugumiikiriza. Abalina obukkakkamu. Tosomaako bisome. Pozi bagambye batya mu Bagalatiya kansomeyo n'osoma ne bikomaawo. Ekigambo kya Katonda mu balokole tekikomaawo. Kinywezebwa. Haleluya. Endagaano ya Katonda bw'enywezebwa muffe tuwangula. Ekigambo kya Katonda kinywezebwa muffe tuwangula. Naye ffe tukyesibyeko ebintu obuloko ne bugaana tunyumira ne obuloko ne buwooma. Si bwakusabiriza. Amakubo geggula. Era munnange nga bondaba wano emizimu gy'ekika kikyannemeddeko anti munejangana okulaakulana. Ani yagamba? Tegirina maanyi. Sitaani talina maanyi. Twaweebwa obuyinza ku sitaani bya ddala. Mulokole golokoka, mulokole wenyanyamule, ndeka okutya. Totya mizimu. Ne bw'okirooterawo ng'olaba kikutiisa golokokerawo. Teweyongera ku bulangiti. Yimuka. Ogenda gwe sitaani. Tokyampangudde. Kubanga ali mu nze yakuwangula dda. Era ezo pulaani zo nzisazaamu. Tokyaninako pulaani. Abalungi pulaani byonna weebiri Katonda atulinako pulaani eri 211. Atulinako pulaani. Tatubeerangako na bigambo bya bibi gye tuli. Naye ffe tweraba bwe tutyo. Katonda tanjagala. Katonda tamanyi. Katonda ali naawe. Ate nkuzaamu amaanyi. Katonda akwagala. Haleluya. Akwagala naye tonnamutegeera butegeezi. Tuyina okukula. Kanzireko eno katono. Manyi waliwo ebintu ebiyigiriza. Mugenda mu masabo mwagendangayo abagendangayo. Ne bakuwa obupapula n'ojja n'akalisiti y'akapapula. Odda wali bonyokeza bwo. Oba sitaani aba n'ekigambo. Lwaki ekya Katonda kisingawo nnyo?
eyo nkuziza wita buza naye sasa kyagala kwogera nze na mizimu nagikoowa kubanga namanyi nti tujawangulibwa dda tegirina kwogera nange. Haleluya. Nosoma lisiti ezo nozisoma, lwaki tosoma kigambo kya Katonda ogenda nakyo wano mu kusaba nova mu kukaaba nga bw'okisoma bw'osaba bw'okisoma bw'ogasani wanto kyampangudde munnange zinakomeramu ne Kristo era nawanguliramu naye kati ndi mu kifo kya waggulu tufugamu ne Kristo yatudde mu nze yafugira mu nze nze ndi yeekaalu ya Katonda ndi mutukuvu wa Katonda gwawangulibwa dda. Haleluya. Bigambo byangu ojja kulaba nga weebaka n'otooto ne weebika n'ogolokoka. Haleluya. Nsaba kusaba bweziti ne bwezi Yesu ozisaba naye kikyotaddewo oli mukaaba bukaabi oli kwogera bigambo. Haleluya. Agambye nti obulamu bwe tulina kaakano obulamu tulina bulamu bujja. Olwokutaano n'agamba nti kuba obanga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi ekyokufa kwe era tuligattibwa wamu naye mu kifaananyi ekyokuzuukira kwe. Haleluya. Bwe tuba twagattibwa wamu mu kifaananyi ekyokufa kwe ne mu kuzuukira kwe tugenda kuzuukira wamu naye ate twazuukira ddala wamu naye tuli mu ye mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Kati mukwano gwange togwamu maanyi kansomereddeko ddala ekigambo kino kyabadde kigambo kirungi ate kituyamba. Olw'omukaaga n'agamba nti bwe tumanyi kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye mu mubiri ogw'ekibi gulyoke guggyibwewo tuleme okubeera nate abaddu b'ekibi. Bwali bwe natandikidde twakomererwa wamu naye oli n'afa. Oli mukyala mubiri n'afa. Oli nayiga n'afa ne tufuuka kitonde kijja. Kama ffe yeebazibwe guli omubiri gw'ekibi gwafa twayambazibwa mupya era kyovula nti omuntu bw'amala okusumulirwa ddala ng'ategedde Kristo akyusibwa. N'abadde ogenda okulaba ng'akyuse n'ogamba nange yali akaddiye naye kati ng'akyuse mulokole ng'anyirira kubanga n'omubiri gukyusibwa kiri ekikadde ne kifa Mukama n'akuzzaako akasusu akapya kubanga wafuuka mupya. Haleluya. Naye buli lw'okoma neweekomakoma weeyongera kweno ne Katonda ne mulokole banaye mulokole nga bwe yagenda ate byatusobera yenna akadiyiddeyo yenna akulubuse kubanga tonnategeera Kristo nti ali mu ggwe agaba obulamu akyusa byonna. Haleluya. Kati mukwano gwange manya nti oli yafa tokyali muddu wa kibi. Olw'omusango n'agamba nti kubanga afa nga takyaliko musango eri ekibi. Kasoomala okukkiriza nti wafiiramu ne Kristo n'otambulira oba tokyaliko musango ne bagamba oli yatta gundi oli yatta gundi oli yakola bw'atira ne Balumi 8 atugamba tebaliko musango abali mu Kristo Yesu kubanga etteeka lye ery'okufa lyatufuula baddembe tuli baddembe tuli ba mukisa tuli balamu tuli bawanguzi twawanguliramu ne Kristo. Oba tokyaliko musango ate n'abantu bakwerabira. Waliwo omuntu eyansangawo nga mbuulira enjiri agamba ndabye bulungi oba sirabe bulungi yeye wasi yeye oli n'agamba yeye nti jamu yali agenda mpolampola nze ndi ku njiri yange awo n'agamba nze ndabye nga oba yeye kampiteko amazima yimya mu mmotoka n'ampita naye saatunulayo nagenda mu maaso n'enjiri kuba nabawulira mu tekisi nga balingiza Katonda atukyusa. N'oba olina kiwakona bagamba naye oyo yabeeranga mu bbaala. Si yeye mulabye bubi nga tebakyamanyi nti wasiibanga eri ekinywi ekyo ne kiyitawo ne kigenda. Totya mukwano gwange mulokole va mu kutya ndeka Katonda akole ddala mu ggwe tandika okubisoma ekyawa byawandiikibwa tandika okusabira mu byawandiikibwa ng'oyimira ggwe mu nnyumba yayo oba oli mu muzigo gwo oba oli mu nnyumba yo oba oli wakawo ddako mu lujja weekalakase nga bw'okwata ekisaabo kino nga bw'okisoma Mukama aba akuluŋŋamiza nga ogamba sitando kyampangudde bwawangulwa dda ku musaalaba era nze twazuukiramu ne Kristo ndi mulamu n'obulamu luusi bwe nnina sibulina ku bwange nno kano mbulina bwa Kristo. Wawangulwa jijja kuddukira ddala emyoyo gyonna egyo gy'ogamba tituli mu lwijoni gy'ekika simanya ate bino ate tusomye guno tuwangudde guno ate guno gutuze. Mukwano gwange toddayo kukaaba kakkana mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kino ekigambo kya Katonda mwe muli byonna. Haleluya. Mwe muli byonna.
bwekkiriza nti wawanguliramu ne Kristo tokyaliko kibi. Olw'omunaana agamba nti naye obanga twafiiramu ne Kristo era tukkiriza nga tulibeera wamu naye, byakukkiriza omanye nti oli wamu ne Yesu, si byaluli. Kkiriza kati oli wamu ne Kristo, otambula naye, weebaka naye, bwekyo kikulu kyo, n'omuzunza mu lugambo, n'omuzunza mu bbaala, n'omuzunza mu bwenzi, tomuzunza, mutwale mu bifo ebituufu kubanga muli wamu naye. Ole bwalwana. Ebyawandiikibwa bwe biri, tunalwananga nawe, tunalwananga nawe, yagamba tunalwananga nawe abalwana nange. Tajja kulwana nga gwe wennyini tomukkiriza kubeera mu ggwe. Mu bisoma bingi naye ne bitakola kubanga tomuganyiza ye abalwana. Kusoma byawandiikibwa, yogera ebigambo bye birimu amagezi. Kamaafe ebazibwe naye njogera bbiri olusaba Mukama omusaayi gwa Yesu kale genda ogobye emizimu myaka emeka n'ekigambo kya Katonda kyakulema okunyweza mu bulamu bwo. Kino kyebakiremu. Omuntu ono ow'omunda ye muntu muffe, muleke ne bwe base yaba ayogera. Ne bw'oba okirose n'otagolokoka n'oga nti Mukama akwebaza nze sirogwa agamalago gonna egyo emyoyo gyonna nga gw'oli muli munda muntu ow'omunda weebake. Haleluya. Kusaba si kibi, golokoka osabe. Tugamba mulokole oli yatugambye bulala, nedda kubanga mulimu abanafu. Bw'oba ow'amaanyi nze ngolokokerawo ne mutegeeza ekigambo ne neebaka kubanga sitaani awangulwa na kigambo kya Katonda. Ate era kye kitunyweza mu kukkiriza. Haleluya. N'agamba nti bwe tumanyi tuli ku lwa mwenda, bwe tumanyi nga Kristo yamala tumanyi nti Kristo yamala okuziikibwa awamu mu bafu, takyafa nate, okufa tekukyamufuga. Kati bw'aba yazuukira ng'okufa tekukyamufuga, naffe okufa tekukyatufuga kubanga Yesu ye mulamu mu ffe. Olw'ekkumi n'agamba nti kubanga okufa kwe yafa ku lw'ekibi omulundi gumu gwokka, naye obulamu bw'alina ali nabwo ku lwa kitaawe. Naffe twafa omulundi gumu, mulokole bwafa lumu, ne tuzuukiramu ne Kristo tuli balamu, era obulamu bwe tulina tubulinamu lwa Katonda ku lw'omwana mu Yesu Kristo. Naye buli oddayo ate mu bafu bitulema, naye akwewuunya nga takutegeera. Twazuukiramu tuli balamu, tuli mu ye, tetukyalina kibi, tolina kukola kibi, tetukyakirina, tekikyatufuga. Tokkiriza kibi kuzzaayo mu buddu. Ye ate munnange anti ate omwana ate yalwadde, luli nali ku kitanda, ate luli nali lubaga. Bw'aba Yesu ye mulamu, nze n'abanange balina kubeera balamu. Nze nnyina okukiyimirizaawo. Oluusi omwana tamanyi kusaba bwa myaka 3 bwa myaka 5 ne waba ali ku university alaba bakyatubonyabonya, naye bwe mba obutukuvu bwange bukuumwa mwana wange. Bayibuli egamba nti omutuukirivu bonna bafuna obutuukirivu. Haleluya. Bonna bafuna. Ab'emikwano enjiri eno nnene naye nja kukyongerako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Tennaba kuggwa. Olw'ekkumi n'agamba nti kubanga kuba okufa kwe yafa ku lw'ekibi omulundi gumu gwokka, obulamu abulina lwa kitaawe ye Katonda. Olw'ekkumi n'agamba nti bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abaafa ku lw'ekibi, naye nga muli balamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Naawe kimanyi wafa dda, oli omuntu n'aziikibwa, kati oli mulamu mu Kristo Yesu. Omubiri gwe gulina kubeera mulamu, wenna ng'oli mulamu, abaana bo balamu, amaka go malamu, buli kyokwatako nga kiramu. Naye mulokole gwe tolwala. Sitaani ye buli kaseera aliwo tukomako, naye bwe mba ndwadde tekitegeeza nti nakoze ekibi. Era abatalina kunnumba nina okudda okumanya pozisoni yange gye nnyimiriddemu, n'ensaba bwe nekigenda ne kivaawo. Ye aliwo okutukema buli kaseera, aliwo okukyokozaako, naye olina okubeera sitede ng'oli mu Yesu, ng'era omanyi nti Yesu ali mu ggwe takoonwako. Era ojja kugenda okulaba ng'oteredde. Birimu enjawulo. Waliwo omuntu buli kaseera ye nga ebintu byagaana. Bwezuula olabe.
nanti nabadde kino ali nabadde kino gwe mu emitawaana gwogenda mu kuziika gwogenda mu nyimbe gwogenda mu kino. Abalungi waliwo ebintu bye tulina okuteera ddala tunywere mu Kristo otuwulire okulungamizibwa kwa Katonda. Okuziika kulungi nnyo, temulekangayo okuziika abantu naye mulina bye tutalina okwekkiririranya nabyo. Omutokole yayogedde bw'ati baana ffe tugenda kuziikibwa ebyo bwe kibirawo genda naye mulimu by'otalina kukola nga mulokole. Tulinamu bye twesigaliza, tuli bambejja, tuli baana ba Katonda, tuli batukuvu. Naye abalungi tukyusibwe. Haleluya. Katonda atwagala nnyo. Olw'ekkumi n'ebbiri n'agamba nti kale ekibi kiremenga okufuga nate mu mubiri gwammwe ogufa okuwuliranga okwegomba kwagwo. Omubiri gyaffe kibi kifiire ddala tuleme okuddayo ate okwegomba kiri kiwavaamu. Haleluya. Ekyo toddeyo kukyegomba. So temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi kubanga ebyokukoza ebitali bya butuukirivu naye mwewengayo eri Katonda ng'abalamu abaava mu bafu n'ebitundu byammwe okuba okukozesebwa ekyobutuukirivu eri Katonda. Tweyongere okwewangayo eri Katonda tuleme ate okuddayo okukozesebwa ekibi naye obutukuvu bwaffe bunywerere mu Kristo. Haleluya. Nywerera mu Katonda mulokole. Nywerera mu Katonda wadde embeera si ze zikujjamu kubanga neeri obaddeyo mu nsi ng'era ebintu byakulema ate kati eno mu Katonda olowooza nti ye Sitaani anaakubeerawo nga akulese ajja kujja naye omugumu anywerera mu Kristo. Era ojja genda okulaba nga ebiseera bye bisinga tokyasoomoozebwa. Abaali makula amalwaliro nga tebakyakulaba. Nze abandaba ng'ensambya tebakyandaba. Babadde bandaba nga nzirayo kubuulira njiri. Waliwo emyaka gye ssaava nga nsambya. Era egyo emyaka sigenda gyerabira. Haleluya. Naye kasita nategeera Kristo nti ali wamu nange. Nentegeera ky'atayagala. Nentandika okutambulira mu ye. Emirembe weegiri. Mukwano gwe nkwagaliza emirembe mu Kristo. Haleluya. Mukama abampeera omukisa. Mukama abanjagale. Tujja kwongera ku njiri eno. Abantu mutegeere amazima agali mu Kristo. Haleluya. Oyinza okuba nga wandyagadde okulokoka naawe ne wetwalira ku Yesu. Nsaba oddemu ebigambo bino. Gamba nti ayi Mukama mpaayo obulamu bwange gy'oli obukyuse. Nsonyiwe obutali butuukirivu bwange. Osangule erinnya lyange mu kitabo ky'abatakkiriza. Oliwandiike mbakkiriza. Era nje tonaakamwa kange nti ndogosa. Mukama akumpeera omukisa. Mukama abanjagalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaagaliza emirembe mutegeere amazima agali mu Kristo. Ebadde basoomooza bireme okuddayo okubasoomooza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amanya mpitibwa Pastor Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ esumbya Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prostituuka. Mukama abawa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu.